singa Uganda teriiwo, singa sabasajja Kabaka, singa Museveni taliiwo, singa si Baganda, singa Museveni taliiwo. Naye obuzibu obuliwo buli bwe buti. Webuuze empalana eteekebwa ku Buganda n'Abaganda yava ludda wa? Mwenna abasinga obungi muyinza okulowooza nti okusaanyizibwa kwa Uganda Museveni yakulimu yekka, kuviira ddala ku Mungereza akyalina omukono oguwayo seri amaanyi okusaanyaawo Obuganda. Sijja kunenya bajjajja ne bajjajjaffe abakkiriziganya okukola n'Omuzungu kubanga baakikola mu kutya, naye yali ensibuko y'okusaanya Obuganda. Era musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka, musabire nnyo Buganda kubanga abasajja batudde Mmengo bonna bali mu pipeline ya kusuula Buganda nga bagamba abitiibwa naye ng'ate bakozesebwa Museveni okusaanyawo Buganda. Kasoke mbazanyire akatambi kano k'omugenzi Josh Mayanja Nkanji abannyonnyole then tulyoke tudde butereevu. Basakolo kagwa bamugwanye ne banne kutegedde ne bakola endagaano y'olwenda nga bagita bagikola naki kuwa Buganda ne Bungereza. Olukumu olwenda tewaliwo Uganda, Buganda tegedde baba Buganda ani kati enkubuuli njala okumala ku Uganda obyogera. Mu 1894 Omuzungu abamutanga Sajjero Portal yajja Kampala omukazi n'asimbawo bendera yaki ya Bungereza, yakuyiwa Bungereza ngagamba ng'akabonero kakati fulano ffe tufugawo amatwale Buganda ffe tugikugu bagita protective ku Buganda tewali Uganda ali Buganda. Sero ekibyalisa byagondi bya Ssekabaka Mwanga n'abakyenda musanvu. Omuzungu yasooka bamutanga commissioner baliko baatuma Abangereza bamutanga Colville najja wano n'agenda Entebbe n'ateekawo kitebe ki waita emyaka egi kwekola endagaano gye bayita ey'olwenda 1900 bakola endagaano y'1900 eyongera okunyweza Buganda ng'ekitundu ekikubibwa Bungereza oba tukumanga bikisimanyi yebo kibagamba protected. Kakati bakola endagaano mu katundu ak'okusaba kw'endagaano yabaako okutaano kituuka kosigina owagambira bwe tuli batufunyeyo amatwala amalala provinsi endala galyenkanankana ne Buganda ati tebakikola tebaali abamutwale bakikola oluvannyuma ne batandika bagenze Busoga bagenze Ttoro bagenze Bunyibwe bityo egana bagenda wagiraki naye kyenkugamba Uganda tiyaliiwo okutuuka mu endagaano 1900. Mukulowooza kwange endagaano eno Abangezi waakyo bafaayo oba ne bayitako tabenataka bo kye baagala tufuga tutya Buganda eno okiraba eyongera okubya ey'olwenda yagobera ya 1897 enteekako nekyafundikwa nekyovola mu 15 Ssekabaka Muteesa Gavana Sandukwe yamuwaŋŋangusa ajemi ki bwagenda mu kootu wano oluvannyuma Omuzungu yali Mungereza n'agusala nti Muteesa agusinze kubanga ono Gavana yagamba kola kino kola kiyo mabasiyo bagatte ba Uganda kutyo yali agamba Buganda weerewo abantu bagende kula egikko. Muteesa n'amugamba kamulagenda okubuuza ki olukiiko naye ng'amanyi oli Gavana nti Abaganda bawulira nnyaani Kabaka tegedde era bw'anaagenda byonoonese kaakati mbonaaleka kati okujja ku Bwakabaka bakuŋŋangusizza bwe batuukayo n'omusanga oluvannyuma ye endagaano y'olwenda yali egamba Kabaka oba n'olukiiko n'abantu faana bwe bityo kati ono yasala omusango omugezi yagamba gwe Gavana gwakusiima oyogera ne Muteesa yekka Kabaka yekka inagamba ne bali abala kwe bali ku ki. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo. Oyo ye yaliko Katikkiro wa Buganda omugenzi Josh Mayanja Nkanji
eyasooka okuba katikkiro mu kutikkibwa kwa Sabasajja Kabaka Awalala mwere Mutebi w'okubiri mu 1993 kati abasajja abaali ab'enkizo naye okutuuka olwayo nga bw'agambye nti omungereza atufuga kati Museveni yakoppa mu kitabo ky'abali n'ateeka abasajja emmengo be yajja asimba mpaka olwaliro muyita ab'ekitiibwa abasajja Abanyarwanda mwe temwategeera kati ekisookera ddala ng'olowooza lwaki Ssaabasajja Kabaka abadde avumwa nga n'abamuvuma abamuwabira mu makooti Mayiga n'akakiiko ke bano bampoga be badde basasula okuvumwa kwa Ssaabasajja Kabaka kubanga kiteeketeeke Museveni yabateekayo emmengo bwe mwakubye Mayiga mwakubye ku mutwe kubanga okuba ku bigero otajja kufa mwakubye ku mutwe bukuba mpuuga kati kitegeeza mwakubiddemu ne Mayiga njagala nzanye eddoboozi lino lyerigenda obbawo ekyokulabirako oli omugenzi Joshi Mayanja Nkanji bw'abategeezezza muwulire eddoboozi lino. Mulaba n'abasajja creating politics of position mu Buganda. Bajjanga nga balaga nti no baali balwanirira Buganda na Bwakabaka ekyaleetera Abaganda okubaagala ennyo. To an extent nti n'omuntu we yavangayo nga yakwesimba ku kifo ekyomu ku bano ng'Abaganda bennyini be bamulwanisa nga bamugamba oyagala kutwala kifo kya gundi ekyo ekifo kya gundi era tolina kyogerako okitegeera oba muntegeera kyabaleetera okwewaga ne balowooza nti bo be baali abagezi be baali bategeera bokka kyova olaba essaawa zino bavaayo arrogantly ne bavuma ababooda abavuzi ba taxi abasisi ba chapati oba omuntu omunaku omufunampola ffe Medadi Segona yavuddeyo n'agamba mmwe abanoonya akakadde okuzaayo abaana ku ssomero nga tosobola nakafuna talina kwogera ku nsonga za bukadde 5 bwe baawaani mpuuga. Tubadde tukyali awo Ssemujjunganda naye n'avaayo n'atuduulira mwe temusobola nakufuna simanyi temusobola kufuuka baminisita ne tuba tututte obuyinza. Ssemujjunganda obijjawa. Who told you that you're the only educated person in Uganda? Who told you that Uganda starts and ends with you? Basajja mmwe mulowooza Uganda egenda kukoma ku mmwe. Mwani abalimbye nti mmwe mweka abaasoma. Ebyo byakoma eri mu bakadde b'e Masaka. Eno generation ndalamu. Abaana abasomye nga balina essuubi nti bajja kufuna emirimu gyabula. We are the victims of unemployment. Temwerowooza era temwerimba nti you're the only intelligent people the world has. Temwerimba ssebo mutereere abo be muvuma ababoda abataxi abasuubuzi bemugambye mbu they are nothing, they're not educated, they can't even be ministers in the next government. Kijja beewuunyisa nnyo nga be bafuuse baminisita ate abagenda okukolerera abantu. Bwe butyo mwanyooma Kyagulanyi oyo muyimbi biki omusajja wuuyo ebbanga aliwanisa alina ku international mwabeefulanga abagezi baakuno. Era nkubiriza mu ababodaboda abataxi bamufuna mpola aba oppressed Ugandans muddeeyo muwulirize video z'abo abasajja Medadi Segona n'empu nsimanyi naani oyo Ssemujjunganda we bakomawo mu constituency zammwe mubajjukize bagende bagagga bannaabwe babalonde baba MPs. Kubanga balabira ddala nti no ffe tetulina value tetusaanidde. We don't even have to talk about the national issues. Baagala tubalinde nga ye twalindanga luli edda batutegeerere. Nga bamuzeeyi bwaffe baalindanga babasajja mivule babategeerere kati laba basajja mivule. Nze nakula mpuliriza muzeeyi wange ng'awuliriza basajja mivule. Naye kati mumulabe basajja mivule waatunudde. The Ugandan youth, wake up. These guys are blocking our future. They're robbing our future. Boba byegwanga. Basiba batugamba ba youth temwagala kola. Mugende mutandikewo emirimu. Mwababye gwanga ku sente zonna ze mubbye. Lwaki temugenda ne mutandikawo emirimu? Sente muzirina mwina capital. Ebifo mubiveemu tujje tubalage nti naffe tusobola okusavinga our country. Tekibalowooza nti mmwe mweka abalina okusavinga ensi yaffe. Tekibalowooza nti mmwe mweka abagezi
be Uganda oluvawo nga mugamba nti no mulwanisa Muzeeyi Museveni kumbe namwe muli ba dictators mu opposition. Kyovula nalabako omuwala omu yakomentinga n'agamba Babi Kyagulanyi yakutwala kifo kya Janet Museveni kubanga kiva ku baana abasajja aba creating a politics of position. Esaawa zino kati e Uganda tulina ne politics of inheritance. Whereby MP wafa oba minister bagala omwana we yabasikira. Kati mu abasajja ba opposition munavaayo mutane mugamba nti Muhoozi tasikira. Kitaawe kubanga mu mwenyini mu ababi creatingawo kati saa zino mulwanisa Bobi Wine mulaba nti ndo mukyamu kubanga alinye mu kintu kyammwe kye mwa creatinga. He has exposed you. Muli so greedy. Mwerabisiza nnyo to an extent nti munyomye n'abalonzi ababalonda mulaga nti bo baavu mutukudaalidde ffe ababalonda. Ogwo omusolo gwe mubba gwaffe ba oppressed Ugandans fa basasula omusolo tamina na kyemutugamba basajja mwe muswaleeko kale muswadde Medad Segondo oswadde nnyo. You're so selfish. Ne Honorable Semujunganda Honorable Semujunganda yavaayo Umaluseka na postinga na ka video ngagamba ono politics agenda kuleta no wa boda obo wa kuba amabuloko okulowooza nti naye asobola ng'alinga anyoma Kyagulanyi like Kyagulanyi is not capable. Mwabali capable temusalanga ko wadde n'okugenda mu East Africa okwogera ku zi platform. Whom have you ever motivated? Leadership teyetaaga position, leadership yetaaga inspiration. Ng'osobola okuinspiring abantu okukola ekintu kye batakolangako. That's why Kyagulanyi is a leader. That's why he's better than most of you who claim you're so intelligent. Kale basajja mwe muswaza. Shame upon you. Lwaki nzanye eddoboozi lya muwala Janoyo? Ekitundu kya Buganda kirimu bamemba paliamenti 12. Mengo erina olukiiko. Mengo erina ab'amasaza. Mengo erina abalangira n'abambejja. Mengo erina buli kimu ekyetaagisa. Lwaki ku nsonga za Buganda na buli kimu abantu bano bonna basirisa kubanga bakontrolinga bannabyabufuzi bano? Njagala ombuulize omusajja n'omukazi munnabyabufuzi essaawa zino. Lwaki efuga bbi effutirizi okutemula okusanya Obuganda nga bannabyabufuzi basirise? Omuntu avuddeyo atakkiriziganya na birowoozo byabwe gwe bataddeko ekifuba n'okuyisaamu amaaso kubanga missioni ebali mu ngalo okutuula ku Buganda nga Queen wa Bungereza kye yakola okukozesa bannabyabufuzi okutuula ku Buganda nga omugenzi Josh Katikkiro Mayanja Nkanji bw'akugambye nabano kye bakolera ddala. Y'ensonga lwaki bw'ovaayo n'oyogera ku bantu baseetinze bayita ab'ekitiibwa babula okufiirako n'okwagala okutta. Sabasajja Kabaka yatugamba nti omulembe Omutebe bw'avubuka era temubongoota yali akitegeera. Yali amaze okutegeera nti abantu abatubadde Mmengo baamusula mu katego k'ataategeera nga n'abalangiramu abalina omululu omulugube bamwolekezza obwanga saako n'abambejja nga kyalina okukola basindikira bubaka bwe mutajja bwe muyinza okuba nga mutegedde bate mubutegedde. Singa ffenna twali tutegedde ekintu kino mu ntandikwa, singa Obuganda tebutuuse wano we buli era singa Museveni yavaako dda okusevinga Obuganda n'abantu banna Uganda. Lwaki? Singa tebwali Buganda, singa Uganda teriiwo. Naye Obuganda bwasalawo tukwatagane ffenna tuteekawo eggwanga Uganda. We twogerera olwaleero bannabyabufuzi bakola ebitundu 7 ku buli 10 okusaanya Obuganda kubanga basasulwa Museveni okukola emirimu egyo. Nga omuntu agezezzaako bagamba kino kye kituufu bamukuba omufiirako. Kati banyabo ne bassebo omulimu gwe nakola okukuba abasajja ba DP buloka aba Museveni okubatuusa ne mubalabidde gwe mulimu gwe gumu gwe mbadde nkola okukuba Mayiga okusevinga Buganda ne Uganda. Mayiga nga tannava mu Bwakabaka bwa Buganda tetulina Kabaka tetulina Buganda. Kiddamu Mayiga nga tannava Mmengo tetusobola kujjako Museveni ate Sabasajja Kabaka taliwo no Buganda tebuliwo. Muli gisalamu ne mugizza bwe mba temusituse. Mayiga batavudde Mmengo Museveni tasobola kuvaako
ne Kabaka taliwo n'Obuganda tebuliiwo. Kano muli kazza kuba bino nze mbyogedde. Mbasomedde ennamba zonna ez'abakulembeze bye yateeka mu nsawo. Abatamukkiririzaamu ogaba n'akatwa n'ofa, okubwa amasasi, oba osibibwa. Babadde nga bagoba abasajja n'abakazi ku ttaka lya Buganda. Teriyo wassaza nyega, teriyo wagombola nyega, teriyo MOP ennango gyeko Ssekitoleko Robert ne Honorable Lotamaguzi Makula. TV ya Buganda tekuli ne mweyogera. Kebero radio ba promoting ebintu bya Museveni. Ekisinga okukwasa ensonyi nti TV ne radio esinze okulanga obulangu obutunda ettaka. Bagita BBS ne CBS. Nenge ettaka lyaki? Ettaka batunda lya Buganda. Gwampuliriza. Muna ebintu bingi ku TV nti waliwo ettaka ly'emitwalo 8, ettaka ly'akakadde akamu n'ekitundu bukadde 2. Lwakwirako n'ekyapa. Ettaka lyonna ettaka lya Buganda. Abasajja batamanya ngamba kati batunda bufi okusaanya Buganda okuba nti abasajja bajeddiza. Ekikulu kiri ddawa mu nsonga zino zonna. Tuli mu kulya Katonga ajjula. Ab'omululu bangi nnyo abatamanyi nti singa bajjajjaffe baalya nkozibwa mu kusooka singa Buganda teriiwo. Nze ntuyanya nnyo n'ensonga zino ziggusola we ziri. Naye ngenda bagamba ekigambo kimu nti naalime wagonda atera nannyuka. Naalime wagonda atera nannyuka. Buli kimu nkyogedde. Abaganda bwe mutasituka kukola ku mayiga. Tetulina Buganda ne Museveni tasobola kuvaawo. Ngaye mwakoze ku Mathias Mpuuga Nsamba. Bwe mutakola ku mayiga n'akabinja ke. Obuganda tebuliiwo ne Kabaka taliiwo. Bino muli nzijukira nga mbibagamba ate mujja bitegeera. Bwenti bwe nzize nga ntula ku mutimbagano kuno ne mbagamba ebigambo bino. Namugamba musajja oyo naye kiki? Wayita ekyosi n'ebibande bituuka buli omu n'asirika. Kati mbagamba baganda bannange. Watavaayo musajja oba mukazi kweyimba mu mayiga n'amukola kyamukola nga ne byakola ku bantu ba Buganda. Obuganda tebuliiwo ne Sabasajja Kabaka taliiwo. Ekyo muli nzijukira. Jjajjange Lumbuye yalwana okuwamba Buvuma nange nnwanya okutaasa Buganda mu mbeera y'okuvuulibwa n'okuvuma. Buli kimu nkikoze. Naye Abaganda mbagamba bwe mutasituka kukwata mayiga mwejjusanga mwekka. Sabasajja Kabaka yali mbuwambe. Bwe mutavaayo kunoonya kukwata mayiga wonna emusanze ne mumulyawo ng'abalya keeki y'okuppata. Temuddamu kwambala makanzu, kwambala masuuti, kwambala busuuti kwogera ku nsonga za Buganda. Muzeesonyiwe. Muzeesonyiwe. Ogwange nga bwe mbadde ngukola. Ne mujolonga nenga ne muvuma nengebya kati nolwaliyo mbagamba bwe mutavaayo kukuba kye mukola ku mayiga oba mukuba mpafu oba mukanywa kawulire oba kiki kyonna mujjewo akasajja ako ng'obudde bukyali. Abaagala Buganda n'abaagala Uganda. Kakidde mu Luzungu. All freedom fighters and revolutionists, whenever you are in Uganda, we still have one stumbling block to revive our country. And that stumbling block is known as Peter Mayiga, the so-called Prime Minister of Buganda. He's the only stumbling block. Whoever come out to unseat Museveni, he makes sure that he blocks each and everything. It's the only obstacling block which remains in liberating our country and
liberating our kingdom and protecting our king. If you still asleep, mainly Baganda, we are going to remain with nothing in the near future because their game plan is on. His Majesty the Kabaka of Buganda, his life is in danger as we speak right now. Because all the plans which were planned by Maiga and Museveni, I think they have reached almost 65%, according to my sources. So wake up, don't sleep. I've tried my level best to expose each and every their plan. But so many Baganda, they are still asleep. And those who still enjoying money and life from Museveni, they are protecting Museveni, they are protecting Maiga and his group. That's why when you come out to mention any of the mafias in Mengo, they start coming out say that you are blackmailing or abusing the so-called honorables in Mengo oba abitiibwa. Bano siba abitiibwa, bano babbi abafere abajja okusaanyaawo Obuganda mu ngeri yonna esoboka. Ekisookera ddala, abasajja bano bagaggawadde nnyo ku ssente n'ettaka lya Buganda. Kizibu nnyo gamba omuntu akkuse nga yazze mu mawuledi nga enjala emuluma nakkuta. N'omugamba akubira essimu omuyala gyali emmere, kizibu nnyo tasobola. Omuntu omukkufu aba takyalina kyalowooza. Abasajja bano bonna bakkuse, tebalina kye basa. Balina kugumira ku oyo aliwo abakkusizza basobole okusigala mu bintu byabwe. Nkiddamu, abasajja bali mu Bulange babbye ettaka lya Buganda erimba liwetwalira mu makooti eddala mu mabaasa. Abasajja beeyita ebitiibwa babbye essereza omuw'omusolo bagaggawadde. Kati baagala kintu kyonna kikwasaganya ku bikutu kukyusa gavumenti. Yensonga lwaki basirise nga Sabasajja Kabaka ali mu matigga. Yensonga lwaki basirise nga Sabasajja Kabaka avumwa. Naye nga kye bakola ekisinga obukulu kwe kukwata ensimbi z'omuw'omusolo ne baziwa abasajja n'abakazi okutyobola, okuvuma n'okumalawo ekitiibwa kya Buganda. Kubanga be bakikola era bannyabo ne basabonyala bategeeza. Omuntu yenna awemula Sabasajja Kabaka ababasasula bali Mmengo. Omuntu avuma Sabasajja Kabaka abasasula bali Mmengo. Omuntu yenna atwala ettaka lya Buganda alitunda ali Mmengo. Omuntu atayagaliza Buganda yenna ali Mmengo. Bakozesa ekintu kimu nti wakitiibwa naye nga babuuza ekitiibwa kiri ludda wa tekiriwo, kubanga bw'obategeera oyinza n'okwenyenyimbwa obutayagala kusinkana abantu bano. Essaawa zino Obuganda buli mu matigga. Abaana ba Buganda, aba Bunyoro, aba Busoga, buli wamu ewali owa Bwakabaka, bonna bali miranga ekitakungula nga beekokkola effuga bbi eri mu gavumenti ya Yoseri. Bajjiddwako okusoma, ebyobusobozi bittiddwa, ebyobulimi bittiddwa, buli kimu kisaanyiziddwawo. Ng'ekisigadde kwe kufuna passport okubinnyika mu nsuwa bagende mu nsi z'amagulu meeru banoonye ekibagulira amagala eddiba. Naye ekyennaku ekikwasa ensonyi, njala balopera mu basajja mu ne bakazi mmwe. Yoseri ng'ayita mu basajja be tuyita abamuwujjira obunyama, bagenze bawandiika amabaluwa ku buli home office oba migration mu ofiisi eziwa obuyambi n'okuwa bannayuganda obudamu nga bategeeza tebageza ne bakkiriza fayiro za bannayuganda. Bannayuganda bangi abali mu European Union mu nsi ez'enjawulo abakyali mu campusi nga fayiro zaabwe ziganye okukolebwako nga stumbling block yava wa Museveni. Bannayuganda bangi abali Bungereza abaganye okukolebwako empapula zaabwe nga ekibulooka kyava mu gavumenti ya Museveni under Uganda ne embassy Bungereza ekyo ne bakikola. Ekiri e Canada kitokota se kisaanikire ate kye kiri mu America kyo kizibu. Naye okusinzira kunoonyereza kwange n'ensosi zange bangambye ntegeeze ensi nti n'ensi z'emmenyeeko zonna nazo zeewuunya kiki ekigoba Bannayuganda mu nsi yaabwe ng'ate kiremi ze bateekako zonna ziri politiko. Bagenza okunoonyereza n'okuzuula ng'ekituufu kiri nti omusajja ono ayagala kulemesa buli Munnayuganda yenna waali. Olemewe either wewe obutwa oba ofe oba okola ekikyamu buba kukola ekikyamu. Era buli muntu yenna amanyi nti wateekayo asayira mu claim
ng'olemeddwa tewalemwa kubanga ensonga ziwaayo si ntuufu. Ebbaluwa ziviira ddala Kampala ne zigenda mu bitongole ebyo nga bayita mu basajja baabwe Abanyarwanda n'abasajja bali mu bitongole ebyo abeefula nti bannayuganda nga bakolera Museveni okulemesa buli muntu yenna aba agenda okusaba obudda mu nsi ezo. Kati w'omatira oba w'otegerera nti Omunyarwanda si mulungi, kino nkyogera ate si kirumamu. Omunyarwanda si mulungi kubanga akulemesa wakane mu kibira yayisewo byayagala. Mu kkowe erimu nabagamba si buli ayogera Oluganda nti Muganda, si buli eyita erinnya Egganda oba alina erinnya Egganda nti Muganda, oba si buli eyita Omusoga nti Musoga, si buli ayogera Olusoga nti Musoga, si buli ayogera Olunyolo nti Munyolo, si buli ayogera Olunyankole nti Munyankole. Nedda, abantu bano batusimbamu oluseke, bakola nga bakimanyi bulungi nnyo kimu bagenda kitambuza nga baagala. Lwaki mbagamba bwentyo? Bannayuganda naddala abava mu kitundu ekya wakati etuyita Abaganda bagobeddwa ku mataka, abakulembeze tekuli ayogera, battiddwa, abakulembeze tekuli ayogera. Ekisinga okukwasa ensonyi n'education system ettiddwa tekuli ayogera. Mu kuttibwa abagezezzaako nnyo okuweerera abaana bwe baba bamakinga ebigezo byavudde mu kugezesebwa oba mu kubuuzibwa babikola gadi bengali ng'embwa etunda omuzigo nti omwana yandibadde ayitira mu ddala erisooka bamuteeka mu lyakusatu oba mu lyakubiri. Ekyo kiri mu Buganda wano wokka, bakyusa obubonero. Bwe tugenda ku masettendekero aga waggulu kizibu nnyo okusangamu abaana bannayuganda bannakabala kati abayingira institution ezo zonna zirimu basajja n'abakazi Banyarwanda. Ekyo namwo kimu kitegedde bulungi nnyo. Buli muntu wali wano nga weebuzaabuza ng'afukaana abankugamba obudde bugenda tuuka nga tokyalina w'oyeejigaluba nga buli kimu basajja bakikututteko. Tugezezzaako okulambula ebitundu bya Buganda ebisinga obungi nga kati abasajja n'abakazi Abaganda ge bakaaba ge bakomba. Bizinesi ze baali bakola zonna ezisinga obungi zisaanyiziddwawo. Bwe zimaze okusaanyizibwa ne basindikira mu manerenda nga bonna bava mu ggwanga liri mu Banyarwanda ne bakola omulimu ogwo. Bakuggyako endagamuntu ne bakuwola ssente bw'olemererwa nga batwala by'olina. Bannayuganda bangi bali mu dduka balemeddwa okusasula essente ezo oba batwaliddwako ebintu byabwe wano mu Buganda. Ennyanja Nalubaale gye mulaba eyo, Abaganda, Abasoga, Abanyolo bonna basinga obungi bagobeddwa ku nnyanja tebakyasobola kuvuba. Ennyanja kati eriko Banyarwanda, eriko Abayindi n'Abachina be batwalaganya ennyanja ey'omutongole nayo baagitwala. Tugenze mu by'obusuubuzi. Mu by'obusuubuzi ye bw'oleeta konteyina ng'amannya go kuliko eritali lyabwe liri okuwekanga emaali efiiriddeyo nga naawe obusuubuzi obuvuddemu ogenda kukola ki? Bwe tudda mu kuvuga boodabooda ezaali ez'abamufuna mpola era nga Baganda, ebitundu 4 ku buli 100 kati mwegendeze nnyo abantu abatambulira ku booda. Abasajja basinga obungi bonna Banyarwanda ng'ate basajja ba SFC basseemwayi abasaabaza era bamakinga bulungi wawe muva omulaga omutambula ne kimukola. Eyo ne bizinesi bakoze eki baagitutte. Bizinesi gye mwalina endala gye mwali mukola ey'okuba nti mulima okulima automatically bakubajja mu kubanga ebintu bingi nnyo tubadde basomesa nga babikola mu Buganda nga mulooza tusaaga kubanga ate eyo mboozi mpanvu mujja kulwawo gitegeera. Awo tuvuddewo tugenze ku kusuubula okw'ebirime. Ebirime byo babitwala tekukyali muntu yenna asobola kukola ki? Kola bizinesi. Naye ekiri mu birime byo kiri bwe kiti. Oteeka ssente nnyingi nnyo mu kulima kasooli. Kasooli bw'atuuka gwe wanditunze 1000 omutunda 250 ogenda okukomekkereza ng'olimidde bwereere. Kyekimu ku bijanjaalo, kyekimu ku muwemba, kyekimu ku muceere, kyekimu ku buli kimu. Bamakinga sure nti bakunyigiriza okutuuka luno okola ki? Lw'onoolemererwa okola ky'olina okukola. Waliwo ka vidiyo akadde katambula ku mutimbagano ak'omukyalo omukulu eyabadde agenda ku kyendo zalemeseddwa okufuluma eggwanga eryo. Kyekyokulabirako kyennyini kyengenda obbawa. Simanyi oba nakataddemu wano. Mukyalo oyo yankwasiza ennaku wuuno. Ensonga nkulu ogambye ogenda kukola ki? Kulera bakadde.
bakebedde bulungi nga mulimu ogusobola bakebedde sirina pulesa sirina sukaali sirina amagulu sirina amagumba omukadde nsobola okumulira kakati oluzungu lwolwo luli lutya mmanyi olupisaawo olusobola okulira omukadde n'okumuwa ekyokulya ndumanyi omulimu ojja gusobola gusobolera ddala bulungi katukuteere musaala olwo kontrakiti okoze ya myaka emeka ebiri odde bwe naaba siwetega bulungi nga njiza bujja simala kavaayo ekigendererwa ogenza oyagala sente nga mmeka okudde njagala obukadde 100 myaka ebiri gikumala anti kugaye nja kugiza bujja kontrakiti sigenda kuvaayo njokasanyingirawo oluwadde ngaokukola kyenjagala mukutereewo awe bakutadde ku myaka oyo omukyala ekitono yabalina emyaka ali myaka katugambe myaka 5 yakugamba agenda kuba kyeyomba walabu abalina embava myaka 18 bafiirayo tebadda ono jjajja yagamba afuluma Uganda Museveni bwatwagala ebigambo bino tubibagamba ne mulowooza tusaaga naye tetugenda kayana nammwe ensonga nti obudde mulina butono nnyo buli omu ajja kiro zaako munaaba temusituse nze ku lwange ngenda bagamba ekigambo kimu kubanga lwaki ndimu ennyamivu nnyo olwaleero abantu abasinga obungi betuwangala nabo tetwasooka bategeera era tetubamanyi tewali kintu kiruma mu nsi muno ng'omuntu atategeera kye bayita nsonga za ggwanga ng'ali mu ggwanga Uganda tewali kintu kiruma ng'omuntu ow'enkwe naye nga n'enkwe zaakola tezimwongerako okuggyako ate okusaanyawo abantu abalala kyekintu ekisinga okunuma mu nsonga zonna yensonga lwaki tukambuwala ne batuyita abantu ababi kubanga abantu bano tebaagala kumanya kikigenda mu maaso mu Uganda kangende kuwano mu archive yange mbagireyo ebirala yensonga lwaki olumu saagala kukola vidiyo zino kuba nina obulumi bungi nnyo ku mutima olw'abantu abamu abalemye okutegeera ensonga zino ne beesuulirayo gwannaggamba omwami ono mutegedde bulungi nnyo ekifaananyi kino ali mu programu ze emmwanyi takola ki emmwanyi terimba naye era kawumentality temuggwamu era omulimu agukola ki omugga agukwata omugga akola ki era akaze kafiira ku mugumba omugga ogwogwo mugulaba omugga omugulaba kaze kafiira ku mugumba kaze kafiira ku ki kaze kafiira ku mugumba yoyo eyeeyita omuganda asaanyizaawo buli kimu vidiyo yaliyo ngenda gikomye wano sigenda jongezaayo olw'ensonga nti abalumirwa eggwanga etuli ku planeti endala n'abalizanyira mbali ku planeti endala
naye kisinga okunuma mu byonna be basajja batasobola kwefumiitiriza na kumanya ensi gyevudde na wajeraga bagenda kutwalako ensi eyo. Nakimbadde Saara bagamba wetwogerera essaawa zino eggwanga lya Mozambique mwena mulimanyi Abanyarwanda baali tutte over, abatuusi baali tutte. Mozambique abatuusi baali tutte katase ensimbi nga ziva Uganda. Mozambique Abanyarwanda baali tutte katase ng'ensimbi ziva Uganda mu ekonomi ya Uganda. Kye baagala okukola Uganda. Kye baagala okukola Uganda. Yo Mozambique baali tutte kye baagala okukola Uganda. Mishori yaabwe yakujjawo Sabasajja Kabaka. Naye ng'amugjawo ali Mmengo atudde gumuwolereza. Ayagala omugjawo atudde Mmengo kye kisinga okunnuma. N'obaga nti kino kiriwo ekiti ne bawakkana, n'obaga kino kiriwo ekiti ne bawakkana. Obudde bugenda okwetola nga kye nabagambye kyekituufu. N'obagamba kino kiriwo ekiti nti kino obudde bugenda okutonga kye nakugambye kyekituufu. Naye ng'obudde bugenze. Omunyarwanda atya ebintu ebi mu-exposinga nakukolwa bikolwa. Mwe basajja ba Kabaka bagende Mmengo singa mwagaana okuddayo ku mikolo gy'amayiga singa taliiwo. Singa ategeka emizine mutagendayo singa taliiwo. Singa ategeka enkola muga tetugenda gendayo singa taliiwo. Singa ateke nga temugendayo singa taliiwo. Ne gwe n'oyambala ekkanzu n'oyambala gomesi naye nga bakutadde mu kintu ky'otamanyi. Kubanga eriyo enkola yaabwe. Nga bula Museveni bw'akola eggwanga n'ategeka ebivuno mwoza eggwanga liri mu mirembe. Ng'eriyo abantu abattibwa, eriyo abantu abasaddaakibwa. Mu mambuka ga Uganda essaawa zino katugambe Kkalamojja. Kankulage kiriyo. Ono muganda affe Machete yabadde coordinator. Machete baamusse. Bamusalaasala yenna. Ono baamusse. Kale kamala okulaga video eri mu mambuka ga Uganda bw'ojja otutegeera nti bano abasajja kye bajja okukima ffe tukyali ku muzannyo oba video mweri muno mu archive simanyi yino. Won kom mapa pa ma wati di wok kitchen mari ina ko bi wa madiet ani ay perbino kila me joyen ina kalani awu ke ma ko gi no ke aga ma jemi ki poro karma ki ma ko gi to ke gi lum di wor mana ki kilomera mara ma chen ki yo irwenya ko gi ma kombe di biho ne dano no gi enjo mirambo bali mu kusala bantu alego to twan jamente mena ne kikate immediately ka jogo la ko di ticheni wan to beru gin na lanya wana beru gin na chwe pa lo ba itika piyo dare kuma we kwa la ko digu kel pa Uganda alego gamente achie ko bento twale la ko di na lanya ni ki we ko chung bano bantu bali mu kusala bannayuganda basala ng'enkoko. Bano bantu eno ogamba abantu abalaga nti awolimba nekituukawo n'asirika ne mukola meeting simanyi Buganda bumu America simanyi Bungereza simanyi mu Buganda dina biki n'ekigambo kye bayita boycott nakyo ne kibalema nakyo ne boycott ebintu bya Buganda ne kibalenga muti omusajja ali Mmengo yagala okutta Kabaka nano kiri ne kibalema mumulooza ffe tulina mpalalako tetulina mpalalako muntu nso obulamu bwange nabwo saddaaka lwa bintu bino nafira omwana wange saamuziika
nafiidwa kitange saamuziisi buli kimu kyanfaako sina kyenkola kubanga nzibula abantu mu maaso baga nti kino kikyamu muganye okutegeera mwe mwagala simanyi kye mwagala kituufu kubanze byemmanyi bingi nnyo mbeera na mugumu nnyo okujja okukola live zino nnyo baba mmanya mission gye bagenda okuttiramu Kabaka essaawa zino ng'akasajja kali mu deception kakola meeting after meeting katuza meeting after meeting kakola mikolo mmenga after mukolo eno embuga za Buganda zonna bazisaanyaawo ne bajja sima emisinde ne bateekayo emisinde ne bajja sima Kabaka azirani sima bataddeyo ono pewosa sima bataddeyo kasasiro ki nenga nabo bali mu diaspora mu participating abasome tugenze mu Buganda dynasty Buganda bumu kiki kye mwagala kiki mwagala goloza abaana bali ku social media abongera ebigambo bino tebalina byakola ekisinza okutuluma ffe be bantu betu batulooza tubawadde platform abalina PhD abalina masters nti basobola okujja ne boogera ensonga zino naye tebafaayo buli mwakola bimunyumira kata tefe bwe tujja okwogera ensonga zino baga nti abalimba bakola kino bakola ki ne bwe kimala nekituukawo nga wait a minute ate kino kyeyogedde nga kituufu gwokozewo ki kati mbabuulidde enteekateeka eriwo ku sipiidi bwe bavugamu essaawa zino ng'abataka abali mu kunyiga omu ku omu oli asetinga abataka bagenda okulonda Kabaka addako olubiri luno balaze olusetingi omuntu yenna agenda oduyingiramu mbagambye gwe bakolako emikolo mukitegedde embuga za Buganda bazisaanyaawo akasajja kali mmengo kafutubadde amasiro gagenda mu myaka gwa 14 tegaggwanga ba MP bonna basirise baabagula bonna basirise naye ng'oli aga nti wakitiibwa kumbe basajja be baateeka emmengo okufutubala kwawe ne mugana okutegeera tugenda bagamba ki mwana tubagambe ki olwali ennaku z'omwezi ziri 10 si bwe kiri omwezi ogwokusatu mugoberere nnyo social media TV na buli kimu ng'emusabira Sabasajja Kabaka naye nga Mayiga n'abasajja abali emmengo programu etta Sabasajja Kabaka bagimu ebitundu 75 ku buli 10 era eneekera okugguka mumusabire nnyo waali mwina kye mumanja ku nsonga za Buganda sirowooza ne mwina kye mumanja buli kimu nkikoze nkibateredde ku mmeeza embuga zonna nzibalaze amasaza nga balaze ebyonoddwa mbiraze mulina kye mumanja ku nsonga zino ebigambo bimpeddeko ku kyemmanyi ne byenjogedde ebigambo bimpeddeko ku nsonga za Buganda ebigambo bimpeddeko that's the fact mutasituka nze ogwange ngokoze ebigambo bimpeddeko olwatta ssebo nalumanya wakolawo ki ebigambo bimpeddeko ogwange ngokoze ku nsonga za Buganda ez'emmengo sigadde gwe omuganda n'obuganda bwo n'okumanya ki ekiddako ogwange buli kimu nkyogedde
watabawo kikolebwa ku kasajja akakali Mengo ne ka group kaabwe. Mukitegedde bulungi nnyo. Balaze olubiri olupya lwe bazimbira Kabaka agenda oba gwe basuubira okuzzaako tebadde alumanyi. Mbabuulidde programu eri okusabasajja Kabaka neyakolebwako emikolo mayiga okwetala kwaliko n'okusanya bajjajjaffe b'ennono na buli kimu bannabyabufuzi engeri babategeseemu mugenda ku mmanjaaki. Muliziza nga muga nti Lumbuye kino nakyogera muli ngamba ki? Temulina kye muŋŋamba ku nsonga za Buganda buli kimu kikoze. Ngera bagamba nti kati buli Muganda it's over to you now. Nsonga tezikyali za Lumbuye. It's over to you now. Buli Muganda. Lumbuye ogugaaga okoze ogwamutikwa jjajjayo ku mutwe. Buli gumu akoze eki? Buli gumu agukoze. Ogwantikibwa jjajjange Lumbuye ng'okoze kati buli kimu kiri gye mulimu Abaganda. Oba mwerwanako oba mutaasa Obuganda oba temubutaasa naye buli omu waali sabira Buganda, sabira Ssaabasajja Kabaka. Mukitegedde bulungi? Nti naakulabako akatono aba akyadde mbulabyeko emyaka egi ku nsonga za Buganda. Temusituka, temwenya, temukola ki. Nasakansoke nziwummuzeemukko wano tulikwatagana olundi. Mwena ababaddeko abadde bagobera programu emuli Mbulange Mengo okumala ebbanga lya myaka 4 ndowooza njala bagamba obuyinza mbubaddiza mu Abaganda ku nsonga za Buganda buli kimu nkyogedde nkibalaze. Buli kimu nkyogedde nkibalaze. Sirowooza nti waliwo ekimmanjibwa. Okusituka kwammwe kugenda kutaasa Obuganda oba okugyayo mayiga. Bwe mba temugjeewo ne bwe naayogera n'enkuuka ejjembe twali kigenda kukolebwa. Over to you. Zonna ensonga abantu tuzoogedde tuziggyeyo ku mmeeza. Kitegedde emyaka wagindaba. Mba mukanya okusituka nga tewali kikolebwa mu Buganda. Siri nenywa, jjajjange tali nenywa, buli muntu tali nenywa. Sinze Muganda nzekka wadde nasooka kuba Muganda ofuuka muna Uganda. Bwe mutasituka kunoonya mayiga mujja Mengo n'obusajja obuli Mengo bwoyite bwebitiibwa temwena kye mugenda kukola. Nkiddamu nga nfundikira video ya leero. Bwe mutakola ku mayiga n'obusajja obuli Mengo temulina kye mugenda kukola mu Uganda ng'obusajja buli Mengo awo nga ne Kabaka bamwetekedde sana bamulyawo ova. Ogwange gukoze okujjako nga waliwo olukwe olulala ennyo ne batwali lukwe. Ngera bategeeza nti programu y'embi buli Mulange nyinza okuba nga ngenda giwummuzaamu ebbanga eritali ggere n'okutandika olwaliro. Eyo decision engikoze alesse giddamu. Video oba programu emuli Mulange nyinza okuba nga ngikomezza olwaliro until further notice bwe mba temukoza action. Nendoza mugenda kulaba kubanga nze nina kyentayiminga ne kyendaba mugenda kulaba ekigenda okubeera mu Buganda. Kansoke ngibateeremukko okujja nga lwe kyetaagisiza tewali kyetaagisizza nnyo buli omu ogenda kwerabirako bwereere. Yo ngitadde currently yo ngitadde Abaganda mutasituka. Yo program emuli Mulange Mengo olwalina koza omwezi 10 omwezi ogwokusatu mwaka 2024 njigaddewo until further notice.
kubanga buli kimu nkikoze tewali kyesikoze. Mbalazi omuntu omukyamu alina okuva Mengo Obuganda okutereera n'abantu abali Mengo Obuganda okutereera. Bw'oba oyagala kusevinga Kabaka n'okusevinga Obuganda mayiga over n'akabinja akali akayita ba honorable n'abebitiibwa bonna ne ba politician balina okuvaawo. Omuntu akikola ffe bwe ndajja nga twogera ng'eri abakyadifendinga abantu abo. Kale lubadde olugendo luwanvu nnyo. Njala okubaza mwenda abadde bangobera ku programu eno ebimuli mu Bulange Mengo bbanga lya myaka 4. Nsobodde okukola ebintu bingi nnyo n'okutegeeza Obuganda ebintu bino ebadde byononebwa mu kizikiza nga tebirabika. Abalangira ab'ensoole, abambejja ab'ensoole, obubbi obuli e Mengo, ettaka eritundiddwa, abantu abattiddwa, abawambiddwa, n'obulamu bwa Sabasajja Kabaka n'ebintu ebirala byenze nkola. Kati mwe batasobola kwerwanako nakumanya Buganda kyeki bambi nze sina kyenyinza kubasasula bangoberedde ebbanga lyonna Mukama bankuumira takuumira mpeera. So program y'embuli Bulange Mengo eyimiriziddwa until further notice, unless nga waliwo ekikyuse mu Mengo. Wate wali kikyuse okubayita okufuuyira endiga omulere. Buno bubaka mbusindikira abalangira n'abambejja. Buno bubaka mbusindikira abalangira n'abambejja nze ndi mukopi. Bwe mba temusituse kulwana ku bwajjajja bwammwe na buli kimu. Obwange ngokozi kuba ne jjajja nge yali mu lwanyi yalwana n'awangula obufuma buli kimu yakikola. Bwe mutasituka bantu ba Buganda. Program official njiggadde until further notice. Nzize mbalaga buli kimu kyonna mu byobufuzi, nzize mbalaga buli kimu nekyabika gye mukirabikidde. Program emuli Bulange Mengo balaze ebintu bingi byembadde temumanyi. Naye ebikola bitono nnyo n'olw'ensonga eyo. Mukama bankume tujja kusinkana ku Lwokusatu saa 2 eza bulijjo. Naye program y'oku Sunday buli Sunday mugeza kugani mugenda kunninda paka nga bagaye nti nja kudda naye essaawa zino program emuli Bulange Mengo closed mpaka until further notice. Mukitegedde bulungi nnyo. Asina bwe ngamye nti baasanyusa baakoze kinno. Nze omanyi bwe nkola ebintu byange mbikola nga nze omuntu ayagala n'abitwala atayagala n'akola kinaabirikaawo. Kati oba mayiga asanyusa baani asanyuse, let them be happy. Kubanga buli kimu kyogedde weekiri kale ajja kubajjuliriza bujjuliza byenkoze n'abaana ategeera bajja tegeerera awo kuba naayongereza. Naye nze nga nze ku lwange buli kimu nkikoze. Kiringa bw'onoosomesa abaana omwaka mulamba balina okutula ebibuuzo bya P7 n'obimakinga oba bya senior 6 n'obimakinga n'agenda mu kiraasi endala. Ebibuuzo bya myaka 4 bimakinze, results ezivudde muzirabye. Kati eyo nkiggaddewo mpaka nga waliwo ekikoleddwa. Mukama bankuumire tusinkane ku Lwokusatu ssaawa 2.